kale nawe gye bali oli otya ndi bulungi enteekateeka gye tulimu tuli wano njagadde embeera round ebintu bidduke kati abantu bagenda beetegeke bajje essaawa mmeka entuufu emu abalala bajje leero tusulewo nze wendi already abantu bajje nze wendi ate n'okutuula weeyagala kyemmanyi kuba kukeera ojjanga bukyali otuula weeyagala bujja leeta osanga baatuddewo dda abantu badde batandise dde okukwataganya ekivulu kyo n'ekyalwegi nga bagamba ani asinga kyoba omanya kyempulidde saluuni ziri bize bantu bali mu kukola buviiri bantu bali mu kukola bugoye ndi mu happy the mood is all about the king waliwo ebintu ebitambula ku social media ebyokusiba soka otangazeemu awo ndi mu mood ya show ndi mu mood ya show kati ebitambula nga wabirabye ebyalabise kuleeta drone kwekyangacyangawo kuba masasi kuba baana nina abalwadde babiri emulago omu okugulu tumanyi baba kusalako era ekintu ekyo nkikondeminga insecurity forces oluusi mukozesa maanyi mangi mwaze mwakubye abaana babandi amasasi bali malwaliro teri yadde afolowinga kubajjanjaba omu wakusala kugulu omulala wakuteeka kyuma mu kugulu abalala saluuni y'abandi mwagikubye ne mugiyiwa mwakubye edduuka ly'abandi mwakubye emmotoka y'abandi ne mujabya tanka kati ebyo byonna mwemulowooza ku bajeti yani agenda obibeeramu so ebimu security forces nga mugende wantu mumanye namwe muli bantu kyogenda okukola ewantu kigenda kukosa abantu ojja kusanga mulamu wo bamukoddomi we wantu nga tumanyi gyasula nga gwe bakutumye kukwatawo omuntu okuba amasasi okuba mukoddomi wo olyerekera memory embi oli kuba omuntu wo oli kuba omusomesa w'omwana wo oli kuba eki so nkikondeminga mu security forces it wasn't called for I'm a law abiding citizen nze kunsamoninga ngamba tukwetaaga wano any day anytime mba nsobola okujja nze n'okunsiba kwennyini sirina problem kuba nze neesiba dda nze mbeera nakawuka eyo neeberera eyo okiteeka kyegamba nze namanyire okuba nzekka nze okunteeka mutuulaawo nga ntuulaawo kasita mbeera nga tonjooze nga mukazi okitegeera siri muntu wakujooga sisuubira nti ngenda kukola nnyo mbeera omugagga asinga naye sisuubira nti ngenda kunafuwa nnyo mbeera omunafu asinga okitegeera so mu life y'ensi eno mwetuli nze kati sirina deadline sirina expiry date gwali eyo nga wankyawo so gimpa no feeling comfortable nonyumiza n'abaana bo nti nze namutta no feeling nabo ne bakujagulizaako nti watta kingi oli wa kabi nnyo ne bakuwa ebitiibwa ne munyumirwa n'abaana bo ne muli emmere ne mukyakala nga nze ndi magombe mwanzita abanga baali banfunamu nga tebakyanfunamu kwegamba buli kiruubirirwa mu nsi kye mwali mwagala ne mukifuna ne mweyagala naye kati ffe nga abasajja abakulu ebintu ebimu etubitunuulya nze kyali mu leve etya ndi mu leve eyeewuunya neetegeera nze wojja mu mudu enkangakanga tolina kyogenda tegeeragana nange naye wojja mu mudu etegeeragana tugenda kunyumya tukkaanye tuseke okitegeera so the action wasn't called for and we condemn yenna eyakikulembedde yakoze bubi nnyo osanga wandibaddewo enkola endala ey'ekintu ekyo because now we on ground all alive but memories zoogera ki waliwo omukulu Bobi Wine wakati nze musajja wattu onkwatte ontutte munkubyekubye waya munfumisefumise mugongo ebiti ebigundi byammwe eyabatumye asuubira okuddamu okundaba oba tasuubira question tunatandikira awo tusoka twogera ku Bobi Wine gwe yakubye eggwanga mujje n'agamba abantu bonna bajje abantu bagamba Bobi Wine abadde takimanyi mbu olwedde babadde mukwate nebaza kyali wange okunnangirako sho ate y'omu ku babadde so concerned about what happened yeah nga tumaliriza bigambo ki no waliwo ogundi etambula waliwo balopye ku poliisi waliwo posta ezitambula nakigambibwa mbu Winnie Wamame yalopeddwa mbu nga mukyala we yamulopye kale kangazamuko ku bantu Winnie Wamame ali mu mbeera ki kubanga waliwo ebitambula nti nate ye bakyamukutte ali bulungi
no obwongo bucyankalaye bajja ti bonna bali bulungi tewali problem. Salutation tubagala nnyo big up on yourself. Abakyali bange ab'ejjinja tulambudde ejjinja ebbanga mujye mulambuleko nammwe ppololo eno mujye tuginyumirwe mujye jangu ng'obudde bukyali jangu olabe ku maketi jangu olabe ku geto sipiika mumuwulira mu odi bajje batyame bukalamu yabadde waawo bagumye taata abatidde bambi labira kuffe oleme kutya wetuli olwedde era ekyandese mu venue balaga nti venue yaffe twasasula ebbanga lino okubeerawo temweraliikirira we are not on offer nti bayinza okugyayo offer ebintu byonna bitambulira abagala tiketi weziri wano madamu Rashida wuli otambula n'ogenda waali wali n'akuwa tiketi so tuli mu preparations yenna ali gyali wojja n'olaba geto speaker olaba esidadi olaba motive olaba machete wondaba fenna gwosanga oba hasi oba samekulu yenna gwosanga wano mukyukire omugambe tiketi ziri wagenda kusongera bwe ziri ndowooza enteekateeka mutwemu katono muyembe kati Naam. Funa tiketi. Yama. Wonekeko laptopi kwa Friday. Shiteni zizo watu wanisenda vyona. Umalizo lwecha.